Kagambo amina okuwulira kali mwenyukuta ntono ddala naye okatula mukukkiriza kagoba swaitani kabe faza nga yasaba kabe pasta nga yasaba kabe sheeka nga yasaba era agamba amina bebe bayibuli gy'osoma erimu bingi ebyewuunyisa naye akagambo akakulu akasembayo kagamba amina kabe pulezidenti yasaba kabe papa nga yasaba olaba saabasajja kabaka waffe naye agamba amina kuba kagambo amina kakuwulira kalimu ennyukuta ntono ddala naye okatula ng'okkiriza okuba swayitani Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Calvary greetings and shalom to you. Yesu yebazibwe mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, Bibi Mark ge mannya. Nebaza Katonda olw'omukwano gwe n'obulungi bwe okuva mu Gate of Heaven Ministries International in Namuwongo. So page eno very soon tugenda kubanga tugikyusa okuva mannya g'omuntu wabula okudda ku mannya g'ekyaki sobola okulaba nga tutambula mpola mpola. Kale katukkirize tunaabanga tufunye okulungamizibwa n'okukkirizibwa tujja kukikola kusinziira ku Mwoyo Omutukuvu. Kale mbalamusizaako mwenna mu linnya erya Yesu mwasibye mutya. Shalom to you, shalom, shalom, shalom to you. Mbagala nnyo mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Olwali ennaku z'omwezi 15 mwezi wangu ogudduka ennaku z'omwezi 15 ndowooza omwezi ogwokutaano. So tugulumiza Mukama ku lwaleero agenda kutukola obulungi, agenda kutusanyusa, agenda kutiimusa. Olwaleero nkomyewo n'ebirooto. So njagala okwogera oba okubasomesa ku ngeri oba ku birooto ku kireeta ebirooto ebibi, causes of evil dreams oba causes of demonic dreams. So ekireeta ebirooto ebibi, ebyo byolooto ebirooto ebiwaaki bijja. So tugenda kubanga tulaba ate tulabe ne ku birooto ebyo ebijja olw'eddogo nga bakuloze. Then tujja kubanga ndowooza tukola tutya, tulaba ne kubireeta ebirooto kubireeta okulogebwa ebyo tujja bikwatako katono. Then tujja kulabako ne ku birooto ebiraga obutali butuukirivu oba ku byo esibimalaayo nja kufunako wenkoma ate olulala neeyongereyo mpola mpola Mukama nga waali omwesigwa. Kale katutandike ne Bayibuli. Bayibuli egamba etya mu kitabo, tutandikidde mu kitabo kya Yoshua oba Joshua 24 agamba atya 24:14. Yoshua 24:14 agamba nti kale kaakano 24:14 agamba nti kale kaakano kutyenga Mukama mumuweerezenga mu mazima. No,
ya 15 agamba nti Yoswa 2:15 era oba inga mulowooza nga kibi okuweerezanga Mukama mulonde leero gwe munaaweerezanga oba bakatonda babajjajjammwe abaali emitala w'omugga be baaweerezanga oba bakatonda ab'Abamooli bannannyini nsi mwe muli naye nze n'ennyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama. Haleluya. Yoswa yabyogera nti ye n'ennyumba ye banaaweerezanga Mukama. So naffe byonna bye tugenda okuyiga weewaawo byonna bye tugenda okwogerako bye tugenda okusoma tebigenda kuyamba era tojja kusobola ojja kubiyiga obitegeere era tojja kusobola kuva mu busibe obwo oba kubivvuunuka nga tokkiriza Mukama. So kyentegeeza nti tebijja kuyamba nga tonnaba kulokoka. Kirungi omala okuwuliriza olokoke okuyatule Kristo atoyirwa n'olutalo owangule naawe eyalokoka. Kirungi okukomawo mu kkubo ery'obutuukirivu n'obutuukirivu kubanga agamba mu Jeremiya 15:18 nti bw'olidda nange ndikuzza. So olwawula emirundi eby'omuwendo omungi obitagasa ndikukomyawo ndikufuula akamwa kange. So weewaawo byonna naawe olwaleero Mukama Katonda ayagala okomawo omutukuvu n'obutuukirivu oyinza okuwangula ebirooto bino oba ebintu bye tugenda okuyiga. Ate atannalokoka weetaaga kusooka kulokoka, Mukama ajja kukola bulungi. Then Yobu 2 Yobu sorry Yobu 3:15 Yobu 3:15 Yobu 3:15 Yobu 3:15 kambikule wano Bayibuli yange sobole okulaba. Yobu 3:15 agamba atya? Yobu 3:15 Yobu 3:15 agamba nti 14 we batandikira nti kubanga Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo mu kirooto mu kwolesebwa okw'omukiro otulo otungi bwe tukwata abantu nga babongoota ku kitanda. Awo n'alyoka aggula amatu g'abantu n'ateeka akabonero okwo kuyigirizibwa kwabwe. Kale katusooke tusabe. Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, in the mighty name of Jesus, twaniriza omwoyo omutukuvu nga tugenda okuyiga ku birooto ekitiibwa ky'obulungi bwo n'omukwano gwo ate byeyongere gye tuli weewaawo n'okuyigiriza abantu obukwano gwo gweyongere n'okumanya gye tuli mu linnya erya Yesu. Aleluya and amen. So mbagambye tugenda kuyiga ku kireeta ebirooto ebibi. Lwaki oloota ebirooto ebibi? Lwaki oloota agalooto agabi? Tugenda kulaba. So katuduke speed. Ekisooka lwaki oloota ebirooto ebibi nga gwe eva ova mu kino oloota abakuli oloota abakusika oloota ogwa mu nnyanja oloota agasooto agakuluma oloota abafu oloota ebisajja bikwebakako oloota embwa zikuwunyako oloota embwa zikuluma. Ebyo byonna n'ebirooto ebirala. So ekimu ku bireeta endwadde oba ebirooto ebibi, tandika number 1 waliwo kye bayita family covenants, endagaano za family oba endagaano za family nga family ewammwe muli basamize obanga mwasamira. So muba mwali basamize olwedde ojja kuloota ebirooto ebyo okujjako ng'ofunye deliverance naye oba tonafuna deliverance ojja kufuna ebirooto ebyo nga ozeeyo mu kyalo mu kayumba ng'oli mu kayumba akaliko kufulu nga mulimu ne bannyoko bonna oba ne baganda bo bonna oba ng'oli mu nnyumba yewammwe gye bamenyawo edda mu kyalo oba nga oli mu kayumba ne baganda bo oba mu kiswa naye nga ebweru waliwo empologoma era embwa ewuluguma nga tebaganya kufuluma. Otaloota ekyo ojja kuloota then omusota controlling demon. So nga gukugoberera guba gukulondoola. Haleluya. Controlling demon gukukuumira mu busibe bwa family. Then bw'otaloota ekyo oba ogenda kuloota ekirala ky'ogenda okuloota ojja kuloota ente weewaawo ojja kuloota ente. So ente nga
zikugoba zikuza wammwe. So manya family covenant kiregeeza okyali mu ndagaano za family, mwasamira amayiwa omusaayi mwasaddaaka mwatta n'ebirala. So ekimu ekireeta ebirooto ebibi ekyo ekyokubiri bakiyita endagaano y'obwenzi, nga gwe wayenda neyagereramu ne bakaaba nno. So endagaano ey'obwenzi nayo gyeri emu ku bireetera abantu okusigala nga baloota ebirooto ebibi. Lootaga byoloota ebisajja bikozesa, oloota oplayinga sex n'ensolo n'ebisolosolo n'ebitategeerekeka. So manya endagaano y'obwenzi, genda maaso ga Mukama weenenye okaabirire Mukama ku lw'obwenzi bwe wakola. Then ekyokusatu ekireeta ebirooto ebibi bakiyita endagaano z'okwewonga, nga bagendanga mu basabo, bagenda mu ssabo n'oyogera gusinze n'oyogera nti gukusinze, kitegeeza awaayo obulamu bwo naawe n'oyogera wamu ne sitaani nti naawe gukusinze, kuba bayibuli egamba mu Bagalatiya 3:15 nti endagaano n'eba ya muntu kasita emala okunyozebwa. So kati obanga wagenda mu ssabo n'okola endagaano ey'ebigambo nti gusinze naye gukusinze nga setaani, obanga wagenda n'olya emmere zaayo wakola endagaano, obanga wateekayo ssente, obanga wateekayo byonna, so oba eri abalogo nga watwalayo enkoko n'ebirala, yes sinze nakutumayo muganda wange, genda mu maaso ga Mukama weenenye weegayirire Katonda olyoke olwane n'endagaano ezo. Atanalokoka totawaana kulwana nazo nga tonayatula Kristo. So oyalokoka manya endagaano ezo olina okuzisazaamu, onooziwangula tebijja kukomawo. Then ekyokuna bakiyita nga walagaana n'abafu, nga wagenda ku malaalo n'otabagana n'abafu, nga wayabya ennyimbe, nga wakwata engoye zo n'oziteeka baziziikemu abafu kubanga obaagala nnyo, obadde obakaabira kubanga bakojjaabo basengaabo. So ekyo nakyo eyo nayo ndagaano esobola okulemezaako omufu, n'olwota omufu ng'akulemeddeko, nga bateekayo eddagala oba nga bakuteerayo eddagala ne bakulogera oba ku mufu, oba gwe wateekayo olugoye, oba nga omufu oyo yafa mukoze endagaano emukuumira wakati wo naye. Then ekyokulala ddogo 5, ekyokutaano malogo nawo galoosa ebirooto ebibi. So nga bakuloga eva oloota ogwa mu nnyanja, oloota ogwa mu kamwa k'ensolo, oloota bakubye ejjinja ku mutwe, oloota bakubye emmundu, essasi, oloota ebintu ebityo. So manya bakuloga mu linnya erya Yesu ojja kusumululwa. Then namba 6 nga okozesa ebintu ebitali biwonge, okozesa ebintu geze n'opangisa ennyumba n'otamala kugisabira, nga abagirimu baali balogo balekamu emizimu gyabwe, oba n'ogula engoye mu katale n'oyambala bwambazi buno obulega bwe batunda obw'ebitaano, n'oyambala bwambazi bunika, n'ogula mukunkumula n'oyambala bwambazi. So ojja kwambaliramu omuzimu gwa kawuula, oba ojja kwambaliramu omuzimu gwa spiritual band, oba ennyumba ojja kutumiramu ebiteega n'emizimu. Tandika oloota ebirooto ebibi ng'ennyumba etonnya weno linking roof, ng'ennyumba etonnya mazzi gakuyikira ku buliri ng'obiroota, oloota mu nnyumba mulimu ebitategeerekeka. So nakyo kireeta ebirooto ebibi ekyo. Then namba 7 okutambulira mu butali butuukirivu, nga naye bakubuulira enjiri twambulira mu butali butuukirivu, oganye okutaba boyi, oganye okutaba gaalo, olina 6, olina 3, oganye okuva ku walajo, oganye okuva ku bwenzi, oganye okuva ku bubbi, byonna nga oganye okubivaako. So ekyo nakyo kikuleetera ebirooto ebibi. Then namba 8 okutunulira nga gwe ku simu yo olina blue moves, ng'olina blue move, oba ogenda ku YouTube ng'otyozi downloadinga naye ng'ogenda ku YouTube n'olaba pornography, n'olaba bividiyo, n'olaba pornography. So ekyo nakyo kigenda tandika okukuleetera ebirooto ebibi, oba kyekimu ku nsonga lwaki weekumidde mu galoota agabi. Haleluya. So ekyo nakyo weewaawo webako oloota embwa zikozesa abasajja, webako byonna obaddenga byonna ebyo. So ebikwatagana ne sex kendeeza era biveeko ebyo bividiyo byobadde olaba. Then namba 9 balina kye bayita okuba omunafu, nga byonna byetwogeddeko tobikola naye nga mu nsi y'omwoyo oli munafu, nga toyagala kusaba, toyagala kusoma bayibuli, bebaleeta okusiba ng'ogamba nzaalusa zinnuma. Haleluya. Gamba nzaalusa zinnuma ng'omwoyo wo munafu, wadde bajja kukuloga kubanga bwe baloga tebaloga balina kye bakoze bokka. So oyinza okubanga beekuumiddeyo naye ng'omwoyo gwo munafu, nga tosobola kulwana
mu nsi ya mwoyo era ogenda olaba nga oloota buli kyolaba mu nsi y'omwoyo olaba omusota odduka olaba ente odduka olaba embizi odduka olaba embuzi odduka olaba ebivuka odduka olaba omufu odduka olaba buli kimu kyolaba mu nsi y'omwoyo oluusi olwana n'ekintu kikuwangula kyolwanye nakyo ng'otegererawo nti omwoyo gwo munafu weetaaga okubeerako mu maaso ga Mukama okubaako n'ebyofuna. Then ekirala waliwo kye bayita stress nga gwe ever you are stressed ekyo nakyo kigenda kukulosa agaloota agabi kubanga emmeeme ye egenda kuba erowooza bitagasa egenda kuba erowooza bikyamu. So ekyokulala enkwaso nga bakutwalako sikaati ne bagitwalira eri emizimu nga bakubako enviiri bakuyoola ettaka. So eyo enkwaso obanga gwe olina kyewateekayo ng'enkwaso kino kijja kukulosa ebirooto ebibi. So ekyokulala ebirabo bye tufuna oluusi gwali mukolo gwa bufumbo gwa kwanjula gwa mbaga nga tewasabira birabo, kirungi nnyo okusabira ebirabo kubanga nabyo abalogo basobola okuyitiramu n'oloota agaloota agabi ng'oloota mwawukanye n'omwami oloota mulwanagana oloota musambagana naye ng'obuzibu bwava ku birabo. Haleluya, Yesu yeebazibwe. Ng'obuzibu bwava ku bulabo bye baakuwa ku mikolo oba ku gundi eyo omuntu asobola okuwa ekikopo naye okuva wakireeta ewaka ne wafuuka obuzibu. So kirungi nnyo okusabira ebirabo. So haleluya. Ekyokulala ekisembayo kwe kubanga okolegana n'abantu abakyamu nakyo kiyinza okulosa ebirooto ebikyamu nga gwe eva okolagana n'abantu abakyamu, okolagana n'abanywi bawala okolagana n'ababbi okolagana n'abatemu okolagana n'abenzi okolagana n'abanalabye kasisita kali tugende okanteerewo ebyo weebityo. So kitegeeza naawe omusi ey'omwoyo oba corrupted. So kitegeeza ogenda funa agaloota agabi. Mukama akutaase akusumulule. So tugenda ebyo biweddeyo nkuwadde points 13 oba ensonga 13. So tugenda kulaba ku birooto ebirooto ebiraga nti waliwo eddogo, ebirooto ebiraga nti waliwo eddogo, nti amazima waliwo ekirala ekituufu balabika bakuloga oba waliwo amalogo ge basindika. So ebyo ebirooto gye biri bya ddala kyolina okumanya nti Mukama akyayira ddala eddogo. Haleluya. Bayibuli egamba mu Isaiah 5:4 nti tewali kyakulwanyisa kye baweesa weewaawo ekinaalaba omukisa, teri kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekinaalaba omukisa. So Mukama akyayira ddala eddogo era eddogo si kitundutundu, terina kubawo kitundutundu ku bulamu bwo. Olina okwesiga n'okukkiriza Katonda ogenda kuteekawo olutalo olw'amaanyi okuwangula eddogo. Ebirooto obadde obiroota naye nga tobitegeera era ogenda kubitegeera mu linnya lya Yesu. Mukama mutukuvu. So ekisooka ekirooto ekiraga nti bakuloga oba bali kusindikira eddogo. So ebirooto by'amalogo nabyo eriyo okuloota nga bakubye essasi, oloota bakubye essasi ku mutwe tu sayine guyiika oba n'ofa. So manya waliwo omulabe kyasindise okumalawo obulamu bwo okukusuula eddala. Osobola oloota nga bakubye essasi n'ogwa eddalu oluvannyuma lw'emyezi 3. So oba entegerayo n'ekyukana ng'omanya nti bakukwatamu. So weetaaga okukkiriza Mukama n'okkaabira Katonda. Manya nti awo eryo essasi si ssasi naye kaba kasaale ka mulabo ak'eddogo kabaweesezza okukumalawo. Ekirooto namba 2. Haleluya. Weewaawo ng'oloota oli mu ssabo oba oloota bakututte mu ssabo, manya omwoyo gwe bagusise bagututte mu ssabo ery'emizimu okugulaganyisa emizimu. So okugulaganyisa emizimu. Yesu yeebazibwe. Tegeerawo nti omwoyo gwo bagusise, manya nti bakututte kulogo, omwoyo gwo bagututte guwongera emizimu. Ekyokulala okuloota omusota nga gukubozze. So omanyirawo nti eddogo era likutte, olina kuyimuka mu linnya erya Yesu n'olwana n'osazaamu eddoggo n'osazaamu n'onya omusaayi n'oteekateeka okusaba n'okusiba n'omenyaamenya eddogo mu linnya erya Yesu n'olangirira kigambo kya Katonda. Osobola okukozesa numbers 23 okulwana n'eddogo. Mukama ajja kuwa omukisa. Then ekyokuna point number 4 weewaawo embwa nga ekulumye era bakozesa nnyo n'embwa okkuluma bakusindikira emizimu. Embwa n'emala okkuluma wemala okkuluma n'olyoka ozimba okugulu oba n'olyoka ozimba omukono oba omutwe oba n'olyoka oyenda nga wekitabangako, manya ddogo. So birooto ebyo yimukirawo obeeko kyokola. Mukama ajja kutaasa, Mukama ajja kukola obulungi. So ekyokulala then okulaba nga ebiwuka bikuliko. So
kulaba ng'ebiwuka bikuliko. Yesu yeebazibwe. Ng'ebiwuka bikwetoolodde wenna manya nti omwoyo gwa Nnamuzinda bakusindikidde, emyoyo gikusazeeko, olina kuyimuka kusaba weewaawo n'okukoowoola Mukama abajja kutaasa n'okulokola okuva mu mannyo g'omulabe. So ekirala then ekyomusanvu, okuloota omulalu ng'akugoba, otegeererawo nti waliwo amaanyi g'ekizikiza ge bali okukusindikira emyoyo egikuyiga from here to there okusobola okulaba nga gimalawo obulamu bwo. So olina kuyimuka, manya wabaawo omulabe kyasindise. Ekyokulala, olwana n'omuntu nga oloota olwana n'omuntu aba mulokola, aba akusabira essaala embi enkyafu. So ng'oloota olwana n'omuntu wakuwangula, omanya eddogo likutte, waba essaala z'embi zikutte. Ate ekirala, okuloota obanga muntu akuloga n'oloota ng'olwana n'omuntu, omanya oyo waliwo ekitala ekituufu, womuwangula ng'eddogo likubye, oyo mu nsi y'omwoyo aba akulwanyisa, era giba myoyo egyo giba gisindikibwa okukola obubi. So n'ekirala, loota nga bakubye omuggo ku mutwe, linaava eri mu kirooto nakuba omuggo ku mutwe, omanyirawo n'olaluka, omanyirawo nti ogwo omuggo gwe bakubye ogenda gw'eddalu, otagwa ddalu ogenda kutabuka, eddogo bamaze olikusindikira okukola obubi. So ente ng'ekutomera eyagala kukutta, ng'ekugoba ekuli bubi eyagala kukutta. Ente ez'ekika tezitera kutomera nnyo nakwagala kutta, zo zikugoba woogwa ng'ositukawo ng'eddamu ekugoba ng'ate zikuzza waka. Naye zino ez'obuwonge oba ez'amalogo oba ensindikire, so agamayembe zo zitomera, era n'okugoba zigoba nga tezeeguya. So 12 ng'omufu ayingidde mu bintu byo. So eryokuloota omufu ng'ayingidde mu bintu byo, omufu ng'ayingidde mu bintu byo. So kitegererewo nti wabaawo ekitali kituufu, eddogo limaze okuyingirawo. Kwadde obubonero 12. Then njagala okukuwa, ndowooza ngenda kukoma wano, katukkirize Mukama. Ebisigadde nja bikuwa bye nabadde nkusuubiza, ndowooza nabadde nkusuubiza. Olwala tujja laba ku birooto ebyokufa oba tujja laba ku birooto naye ebirooto bino eby'obutali butuukirivu mpulira nga njagala nnyo bisharinge naawe. So kyekireeta omuntu okuloga, waliwo okutya, okweraliikirira, obwenzi, nga wayagala mukabandi, obubbi, ebyo bingi, obunafu, obutali butuukirivu, obusungu, okubba, okuyomba, okunyaga n'ebifaananyi ebitebyo bingi nnyo. Ndiduse speed nga njagala okutuuka ku birooto ebiraga obutali butuukirivu, ebirooto ebiraga obutali butuukirivu. So kolina okutegerera nti weewaawo mu maaso ga Mukama naalibanga waliwo ekitali kituufu. So ebiraga unrighteousness oba unrighteous dreams. So mulimu ekyamazzi amakyafu, eva olooto ekiriba ky'amazzi nga makyafu, mazzi gategeeza mwoyo omutukuvu, naye okuloota amakyafu kitegeeza butali butuukirivu. Birala oloota ng'oli bwereere nga yewazaalibwa, si kitegeeza oyambuddwa mu maaso ga Mukama mu nsi y'omwoyo, oli bwereere. Weetaaga, waliwo ekikwambudde, weetaaga okuddayo mu kkubo lya Katonda okunoonya obutukuvu n'obutuukirivu. Ekirala, okuloota ng'oli mu tooyi naye nga tooyi ejjudde, kitegeeza ekibi ekibimbye Mukama takyayinza kuyitawo okukola mu bulamu bwo. So olina okuddayo okwenenya, okubeera ng'oli musajja naye ng'oyambadde sikaati naye nga tolina mu ssaati, olunsi egyo giba muzimu gwa bwenzi oba oli mwenzi, kiragirawo nti olina okwetereeza. So embwa okuwunyako kitegeeza, jjukira embwa ziwunya ku bikyafu, embwa ziwunya ku butali butuukirivu, giwunya ku bibi. So kitegeeza embwa okuwunyako buba butali butuukirivu nabo, ate kirina naye wala gye kijjira. So kale Mukama mwesigwa, enzikiza ekutte, obudde buzibye, sikyayinza kweyongerayo. Kyemmanyi nti oweereddwa omukisa. Kale gwe atannaba kulokoka nga obadde ofuna ebifaanaganawo ebityo, yesaawa okkirize Kristo kubanga yagenda okuyamba okuwangula ebyo byonna. Gamba ayi Yesu, kwebaza olw'olunaku lwaleero olw'omwoyo omutukuvu, kwebaza olw'ekisa kyo n'obulungi bwo. Era Taata, mpulidde ekigambo kyo, nsazeewo okulokoka nga sikakiddwa. Mwoyo omutukuvu nzize mu maaso go era njatula, nsangula amannya gange mu kitabo ky'okufa gawandike mu kitabo ky'obulamu. Oliwo oyita abalonde bo, mbeera omu ku bo mu linnya erya Yesu, omaze okulokoka. Katonda w'eggulu n'ensi, sabidde omuntu oyo yenna alokose, mulungamye eri ekyaki entuufu n'ekibiina ky'abantu abatuufu abagenda okumuyamba mu nsi y'omwoyo n'okumukuza mu mwoyo. Then lastly, naawe ala okuyimirira naffe, data n'ebirala ministry.
so 0702 n'ebirooto ebirako online WhatsApp mbako 0702 617 7 Mukama abanjagalire omwoyo omutukuvu abansanyusize in the name of Jesus. Be blessed. Bye bye.